Kana mukwano gwange wano. Yasoma nnyo ina ne degree naye awenja bicupa. Yasoma ina ne degree naye awenja bicupa. Kati omuntu awenya bicupa oza wanafuna dilo egende ebula atagende. Yasoma ina ne degree yasomera yasomera kubya ki? Akwati yasomera kubya kingana na kuwanchira bidde. Naye awenja bicupa ne sawa nazo itawano ne bicupa bye. Kati yebo wanyumi amu naye yagamba nsonga ki lwaki teyafuna. Yanonye emirimu gyabula. Oba yanoonya bubi. Yanoonya bubi. Naye kenyini lambi anaga wanonzo omulimu gumbuze. Kambireke kampani egenda ku kyeyo. Kati katono nnyo mukulu Junior Damba. Kyoyagala okuŋŋamba ogenda mu P7. Abaana abatanabana kumala P7 mukimanyi nti tewali mirimu. Tukimanyi era just nsoma. Owanjogere naki. Kale abaana abamu asoma kusanyusa muzaddewe. Sinzi awula abaana abamu. Era jale omwana nga yasoma just kusanyusa muzaddewe nti nsomye. Nenga tasoma nti afune mu kwakimanyi ne wana soma nagenda maaso era afuna muliro. Linda ko. Yanze kigenda okumazako senior 6 wanso wakati baloza senior foto tesichana egundi proposal senior foto chana kikuyambako. Nasinga popula senior 4 kuyamba nandikola mu senior 4. Katono. Oba kisoboka mwami Damba njala katubuliziganye. Tolowooza nti muyinza okuba muyina ekifaananyi ekifu kubigenda maaso mu ggwanga ng'emirimu gyegiri ne just bemuwuliramu. Katono nnyo abantu abali within our communities be bawa ekifaananyi ekifu. Nedda. Gwawushuwaayo nti what you are talking is right. Ojima omuntu agenda mu politics nga Amayas University nagenda mu politics. Nenga mu university tabadde yenga n'omuticha amulabo n'omwana tasabe ambya bufuzi. Nena abingira mu kuwachiulya wagenda mu byobufuzi. Enako zino kati baba wa sente nnyingi. Kata atali mu byabufuzi atali mu zino kampuni z'aba China tafuna sente. Era abafuna kitini nnyo. Nafuna sente mu Kampala omusolo gw'amaanyi guli waggulu omusolo. Afuna sente bamujjako omusolo nakana ayina okusasula omusolo, sasule rent, asasule biki, ayina okusasula school fees w'abaana nakakana nga yakasente kagamba nti kakano nkakoze tewali. Yanze kyobola nze njagala nnyo president alika tuyambe. Ze njakiremerako nnyo. Currency ya Uganda zinembera MP wa minister. Wemba nteseza abantu currency ya Uganda. Currency ya Uganda yonsonga amaanyi. Yete n'abantu abasinga okubeera nga baavu. Omuntu agwamu amaanyi.